kati n'otunuulira ono omusajja gwe baleese mawulire oyo simanya alisenga oba Hadija ssebo oyo omwami omulaba era omukyala nze neewunyiza okugamba nga mpulira ggumiza mbu omwami wange oyo omwami omulaba sinyabo oyo nno yali bba wange nga n'ewaka bamumanyi nga n'okukyala yakyala muyinamu n'omwana right nawe agenda weza myaka 5 oba okitegeera twafumbiriganwa kuva 2015 paka 2018 omuzaalamu naye musajja mubi bannange mulinako obusungu atuuka e Dubai akakadde kange nkamuwa ndowooza asasula za apartment omwo mwe baasulanga ne maada bamale beefune mwana gwe nga ntandika kubanja ssente nga bwengira ne mubanja nga atandika ye ngo manja nnyo obusente olowooza ngenda kubulya simanya biki ne mugamba nkubanja ssente zange ozimpe olw'ensonga tolabirira omwana namulekera maama nga muto naye kujjako ssente lutalo tosobola kukwatayo emitwalo gya ssente 5 n'ogamba kanjiweeyo balabirira omwana alya kwegamba alinga eyazaala omwana nga nange ng'abeerayo e Dubai waabwe ng'abeerayo oba okitegeera ng'eragiranga n'ampeerezanga zimmesegi bw'ajja nannimbalimba nze nno n'eyo saaluuni yaginnimbako n'angamba yakola saaluuni simanya twaguze poloti ewakiso natidde n'okutya nga mpulira omukazi abinnyonnyola mbu bibye oba okitegeera omusindikira message ez'okuweereza omwana obuyambi omwana agenda n'alwala era saa zino omwana alina maama wange neegwolaba oyo tawaayo yadde 10 kya ssente tamanyi nti omwana alya tamanyi nti omwana ayoza bannange nina obusungu ku musajja oyo kati namuweereza message wano ne mugamba omwana okusoma fiizi omwana aba asomera emitwalo 15 n'akwatako emitwalo mube yazaala munze nze zange za mu mateeka mwajjo zisasulira saagala ako kamanyiro k'abasajja ndieno ndi mukuyiribwa na mirimu gya muwalabu nga gwe eri okubambaga simanya mbu awasizza muganda wange simanya akoze atya era oyo maada asirike nze nasirika busirisi oba yali yamulimba nti teyali mufumbo yali talina mukazi mukwano twali bafumbo ng'ensi yonna ekimanyi kugenda ku kyeyo kyekyatwawula era yaddange no mu inbox nga mpolota by the way n'ennaku ezo yampolotako n'agamba kubanze namugamba muno empattalaka nafunye omwami bagenda kumpoowa n'alyoka anziramu mbu ssebo n'oyo Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bane mchala kigwezi webale kunziramu message zange. Nadi manyi togenda kunziramu. Niye wabula bannange, nina ebintu bye neewuunya. Niye abasajja abasiraamu kiki abasajja abasiraamu ate abalabikanga abayina eddiini bannanga abasajja mmwe mutuswaza nnyo ani ali basonyiwa subhanallah kati n'otunuulira ono omusajja gwe baleese mawulire oyo simanya alisenga oba Hadija ssebo oyo omwami omulaba era omukyala nze neewunyiza okugamba nga mpulira ggumiza mbu omwami wange oyo omwami omulaba sinyabo oyo nno yali bba wange nga n'ewaka bamumanyi nga n'okukyala yakyala muyinamu n'omwana right nawe agenda weza myaka 5 oba okitegeera twafumbiriganwa kuva 2015 paka 2018 oyo gwolaba nandekera omwana n'agenda ku kyeyo omwana yamuleka muto n'agenda ku kyeyo oyo gwolaba n'atuuka ku kyeyo ne yeefuula nanneefuulira ng'oyinza omusindikira message n'omusaba obuyambi bw'omwana n'akulaga nti tayagala kumanya oba okitegeera n'akulaga nti tayagala kumanya n'abeerayo wayitawo emyezi 5 nange ne ngamba naye wange sijja kubonaabonera wano
siina kye ndiisa mwana. Omusajja yagenda bw'omusindika message tafaayo. Ne nkwate kubo ne nkola ki? Nange ne processinga nga wayiseewo emyezi 5 nga naye yagenda. Ne nkwate kubo ne ngenda nange ne nzinoonya. Munnange oyo Guy bwe yategeera nti nange njirinnye, n'ategeera nti nazze, n'ayagala okuzzaawo enkolagana. Omuntu eyavaayo nga tuteesa nga tuli omuntu ogwo okumanya abasajja abo balaba edduka abasiraamu. Oba okitegeera. Bwe yategeera nti nzize, olwo afunye ennamba yange atandise oteekawo enkolagana. Nze ne sikitwala bubi. Ne ngamba owange musajja muzaddemu ate ne waka bamumanyi. Kati lwaki nteekawo embeera? Sijja muteerawo mbeera. Bannange okumanya omusajja oyo mubi. Okumanya omusajja oyo mubi. Nga gye nkomezza mubi. Bwe nasirika yampita mu ssiru. Ne ntandika ng'okumugamba munnange waka baweerezeeko kasente, omwana alwala. Maama mulekedde omwana muto. Nga bw'aba akutte sente nnyingi ennyo tasukka mitwalo 8. Mu bufunze yalinga alina kumpa emitwalo 10. Nenga alina okutemako emitwalo 2 ate ng'egyo emitwalo 8 gy'asindise. Alina okumala emyezi 8 nga taddanga musindikayo yadde 10. Njogera nga sitya ggwe nga ntya Katonda. Wallahi oyo omusajja yabeera ku kyeyo. Nga nabeerako naye emyaka egiwera 3. Oyo gw'olaba nga talina na mulimu naye ng'ate nze mubeezaawo. Oba okitegeera okumanya abasajja b'ennaku zino tebakyaswala wabula baswaza buswaza ate tebasiima. Nabeera n'omusajja oyo nga nze nkola nga ye talina mulimu ali awo azunga buzunza ayenjeera bwenjeezi. Naye ekintu kye yalinga kye yansasula kunzaalamu mwana n'amala n'amwondekera nga tampa yadde 10 kya ssente. Kati munnange abeere ku wait eyo amala akomawo e Uganda. Ndooza gye yafunira maada ono obwedda gwe yanyakulula obukadde 5 simanya 37. Ndooza gye yafunira maada oyo ng'akomyewo e Uganda. Nze olwedde nali nkyaliyo ku kyeyo nga sinnabakomawo. Kati olwo nga tugiranga ne twogera ne twogera nze kasaga ateekawo mbeera. Ne ngamba omusajja ono sijja teekawo mbeera asobole okuba ng'akwatangayo kasente n'awangayo ku mwana. Naye nga mukwano mujjamu akasente naye nga nayiriba n'eggaayo oyo mukwano nayiriba n'eggaayo oyo naye yandibadde ansiima. Nga tubeera mu kitundu ne batuuka okungamba naye mukazi gwe oli musiru. Okwagala oyo omusajja oli musiru oyina amagezi. Ne ngamba bannayo omusajja alina eddiini osanga bw'alitereera n'atandika n'afuna omulimu. Osanga tulibeera mu bulamu obulungi obweyagaza. Oba okitegeera. Naye omusajja yazimmenya kutuuka ku kyeyo ne yeerabira omwana. Kati nno nkujjira atuuka e Uganda amalayo emyezi gyalinga 2 ndooza gye yafunira oyo maada gye yamulabira amala ajje Dubai atandika okujja olwo ateekawo embeera bwe yeeyogeza munnange maama w'abaana bange munnange natuuse eno ate simanya bed spring nayingidde overstay simanya neetaaga akakadde ka ssente saagala sula ku accommodation kumba anoonya wagenda kupangisa apartment afune mwana bbira abakazi ng'oyo maada kye yamukoze. Oba okitegeera. Nanneegayirira wano ne nkwata akakadde ka ssente ne nkamusindikira. Nze njogera mbikakasa. Era mbiyinako bwino. Ndina mu kisiibo. Sisobola kumuwaayiriza. Era asobola okujja naye n'ayogera n'akakasa. Ne nkwata akakadde ka ssente ne nkamuwa. Konza ate akakadde omusajja gwenzaddemu paka budde bonna ndi musanga ne we buli baddi. Mukwano ne nkwata akakadde ka ssente ne nkamuwa. Naye nga weewuunye nze bwe yagenda ku kyeyo n'andeka e Uganda yampisa bubi nenze ne sisobola kunyiiga. Nembeeramu omutima guli ogusaasira ogw'ekisa nenga omusajja namuzaalamu. Kankwatibwa ekisa naye ate ye n'atakinkwatibwa. Oba okitegeera. N'abeera ku kyeyo nga taweereza yadde olw'ataano lwa ssente tawa mwana buyambi. Nga buli simu gy'okozesa ennamba zo n'azibulookinga ng'omuweereza message bw'alaba essimu y'omulala gy'oweereza n'akuwulira nga yeggwe n'akubulookinga. Oyo omusajja gw'olaba oyo omusajja ajja kufa bubi
musajja mubi nze namuzaalamu naye musajja mubi bannange mulinako obusungu atuuka e Dubai akakadde kange nkamuwa ndowooza asasula za apartment omwo mwe baasulanga ne maada bamale beefune mwana gwe nga ntandika kubanja ssente nga bwengira ne mubanja nga atandika ye ngo manja nnyo obusente olowooza ngenda kubulya simanya biki ne mugamba nkubanja ssente zange ozimpe olw'ensonga tolabirira mwana omwana namulekera maama nga muto naye okujjako ssente lutalo tosobola kukwatayo emitwalo gya ssente 5 n'ogamba kanjiweeyo balabirira omwana alya kwegamba alinga eyazaala omwana nga yeefudde nti nno omwana kisolo bakitwala ku muddo ne kirya tamanyi nti omwana ayambala takimanyi nti nno omwana ayoza takimanyi nti omwana asoma oba okitegeera munnange ng'abeerayo e Dubai waabwe ng'abeerayo oba okitegeera ng'eragiranga n'ampeerezanga zimmesegi bw'ajja nannimbalimba nze nno n'eyo saaluuni yaginnimbako naŋŋamba yakola saaluuni simanya twaguze poloti ewakiso natidde n'okutya nga mpulira omukazi abinnyonnyola mbu bibye oba okitegeera omusindikira mmesegi ez'okuweereza omwana obuyambi omwana agenda n'alwala era essaawa zino omwana alina maama wange neegwolaba oyo tawaayo yadde 10 kya ssente tamanyi nti omwana alya tamanyi nti omwana ayoza bannange nina obusungu ku musajja oyo kati namuggyako ssente lutalo tosobola kukwatayo emitwalo gya ssente 5 n'ogamba kanjiweeyo balabirira omwana alya kwegamba alinga eyazaala omwana nga yeefudde nti nno omwana kisolo bakitwala ku muddo ne kirya tamanyi nti omwana ayambala takimanyi nti nno omwana ayoza takimanyi nti omwana asoma oba okitegeera munnange ng'abeerayo e Dubai waabwe ng'abeerayo oba okitegeera ng'eragiranga n'ampeerezanga zimmesegi bw'ajja nannimbalimba nze nno n'eyo saaluuni yaginnimbako naŋŋamba yakola saaluuni simanya twaguze poloti ewakiso natidde n'okutya nga mpulira omukazi abinnyonnyola mbu bibye oba okitegeera omusindikira mmesegi ez'okuweereza omwana obuyambi omwana agenda n'alwala era essaawa zino omwana alina maama wange neegwolaba oyo tawaayo yadde 10 kya ssente tamanyi nti omwana alya tamanyi nti omwana ayoza bannange nina obusungu ku musajja oyo kati namuweereza mmesegi wano ne mugamba omwana okusoma fiizi omwana aba asomera emitwalo 15 n'akwatako emitwalo 5 oba 3 n'agibawa olwo bw'ona oddamu n'omusaba ssente ng'akubulookinga era nze omusajja esimu zange yazibulookinga bannange nina obusungu ku musajja oyo bannange omusajja ono aswaza ne weebuuza asaalira kiki ekimusaaza tuli mu kisiibo kati n'okusiiba mbw asiiba tuli mu kisiibo asiiba naye musajja mubi talinaamu yadde omutima ogusaasira n'azaala omwana n'akimanya omwana ali wanyazaala we naye yadde olwataano lwa ssente taluwaayo yadde fiizi wabula ne bazimugjamu ku nnyondo era mukwano nze enkoma weezanga ajja zimpeeranga mu mateeka omwana bw'abanga wuwe ezanga agenda zimpeeranga mu mateeka kuba ebyobulungi byagaana essimu zange ke yazibulookinga nze essaawa zino nkyali ku kyeyo naye nzijja ezanga ajja zimpeeranga mu mateeka kuba omwana tannatuuka kuviibwa ku nnyina omwana akyali muto amanye nti omwana ayoza omwana alya omwana ayambala fiizi buba buvunaanyizibwa bwa musajja nze ekyange kyenkozeeko kimala oba anaakolanga gwa kuzaalanga buzaazi kuwasa buwasa na kuzaala nga ffe bwe tulabirira nze awo yabala kafu mube yazaala munze nze ezange za mu mateeka mwajjo zisasulira saagala ako kamanyiro k'abasajja ndi eno ndi mukuyiribwa na mirimu gya muwalabu nga gwe eri okubambaga simanya mbw awasizza muganda wange simanya akoze atya era oyo maada asirike nze nasirika busirisi oba yali yamulimba nti teyali mufumbo yali talina mukazi mukwano twali bafumbo ng'ensi yonna ekimanyi kugenda ku kyeyo kyekyatwawula era yaddange eno mu inbox nga mpolota by the way n'ennaku ezo yampolotako n'agamba kuba nze namugamba munaye mpattalaka nafunye omwami bagenda kumpoowa n'alyoka anziramu mbu ssebo n'oyo ate okumayo omusajja oyo musiru ssebo yaŋŋamba mbu oyo gwe yawasizza oyo gwe yakubye embaga yaŋŋamba mbu amwesibako simanya mbu ayagalako
kati omuntu abeera ayagala ensi emulabe nti nno yakuyina simanyi ayina bi audio wano ngenda bikuwa obiwulirize kwe gowulira nga byonna byavuya bya kisiru ng'era omuyaye bwabeera banne nina obusungu ku musajja oyo ndabirira nti omwana kuva ku bulwadde kwambala kulya nga ye yakeera enkya n'amuzaala nze nno yalinnya y'amagye yalinnya etokota era owange mu mateeka mwajjo zisasulira buli musajja alabire ku ye nti omukazi bw'omuzaalamu olina okulabirira so si kuzaalazaala ng'omansa bumansa abaana nze saagala ako kamanyiro mpulira obusungu esebo awoza mbe omukazi ye yanneesibako kwegamba ate era oyo omukazi yeetadde mu ssente oyo omusajja nga munaku muzibu talina yadde olwataano omukazi yamwesibako era omukazi yeyataddemu n'ogwo omusimbi oyo gwolaba yava ku byeyo ng'ayanjala ngalo oba ssente yaziteekanga wanze simanyi na kumanya oba okitegeera kwegamba akola gwakufumbirwa bufumbirwa bakazi kulabirirwa maama kinnyabo kyalabirirako nange nalabirirako emyaka 3 nga mugunwa guli awo tegulina kyegukola guzunga buzunzi kwegamba ye ali awo kubonyaabonya abaana b'abandi yafuuka kizibu yafuuka kikolimo eri ensi bannaye nze nje mufiirako nze omwana ajja mulabirira ku nnyondo oba mukyawa mukyawe munange nno nze nali saakukyawa bukyayi naye obuzibu obuliwo ebbanga nga bw'omanyi ddene omuntu okubeera awo era omaliriza oluusi ofunye oba omuntu gwobeera naye ne bweba tonababeera toba si bufumbo naye odaba nga otawano nga yingenda kukola ntya nawangala ntya n'omuntu simuwoba otegeera era sijaga nti naawe oye nti oba mukazi oba nti nayabadde n'omukazi nti ddala confirm di waffe newaabwe naye lwako oluusi ebigambo by'abantu bwe bijja ne bisatulatinga ekyokubiri abantu betubeera nabo tebafaanaganya ndowooza buli muntu wamanya nti oba mulina bwe mutuuse wamudating mulina mukwagalana abayagala alabe nti akwefunza abantu bonna bakimanye oba kitegeera ate oba tojja kusaawo mbeera kusika muguwa na muntu kati nze bwe waŋŋambye nalowooza kyoyogera kyekituufu oba wafunye omuntu naye gamba sijja kuyimirira mu kkubo lyo ekyokubiri essaawa zino sobola kugamba nti nyimirira nti aba mbeera n'abakyala babiri kubanyiza oba olwawo obusobozi basinaba kubufuna aye nekyadde mu ndowoozayo nadde sikimanyi kyokubiri otera kujja nnyungu oli mukambwe ngaoyo mbuba oli awo ayumba lwakuba so singa wazze nongaabuga nti ali neisaayo sinungi naye nze ng'omuntu sikulinako buzibu nkyakwetaagawo ntawanyiza mu bintu bingi naye kyakutwala nga bba wange olowooza ki nandikiwadde obudde negamba munange abcd nti oba nina omuntu gwe nina nti oba naawe nsobola obeera naawe oba nwanenda ndabe nga nkireka kubanga sina nnyo wenaatuse oba okomyewo omukyala wange tulabe ekyokukola naye gwe wandaze nti kyoŋŋamba nendowooza oba oliawo kyogera kyekituufu konze kati omusimbire kuuli ndi musajja musiraamu obulumi bubaawo ku muntu kuba tolina kyewankola kibi wanjagala nnyo onkoledde ebintu bingi naye omuntu era oguma n'ogamba wa kama kyekyo kyaleese kamulekera eddembe ate omukwano ogwo guyingidde mu muntu kati tugeze nga obadde ofunye musajja n'omwagala tegeeza tewaba wakyasobola mustopinga kati era bwengambye ebya mwana ate nnyinza okugoba obuvunaanyizibwa bwange era ngamba bugambye oba mwana munange era nga mmanya nti omwana mba nja kubeera naye singa obeera omumpadde nga mukwata nga mutwala wa mama wange oba nga mbeera naye nga mukama bw'aba nsobozesezza oba okitegedde naye kati ate gugamba nti ate obadde ngangezesa ogwo guba musaayi gwange ibonga nti omwana mukuwadde nga nange njiya obwongo nti mwana ono ngenda wangaala naye ntya kale bisimillah kamuteeke mu kisulo bw'anaavangayo buholiday nga muteeka wali bwe ndiba nteredde nange ng'amaka gali stable nga mukwata omwana nga mbeeranga naye kati kize bamanyi kikyobadde ogezaako okutegeeza naye ate ekyo tuki naye nze ndaba si nsonga nnyo ate egambisa muntu nti ate nze nja kufiira ku kyeyo nze ndowooza obwo buba busungu abantu tukula ssebo ne tutandika okukula mu ndowooza n'okulowooza ebyekintu ekikulu